mulabi waffe omulungi w'omukutu guno gwa Kabyanzo Media, Prince Paulo Job Kafeero emyaka otogere giri 19 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Jali ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano 2007 amawulire ne gasaasaana eggwanga Uganda byonna nga galaga nti nno Prince Paulo Job Kafeero maanyi ganjegere mukwano gw'abangi yali avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga yafiira mu ddwaliro ery'e Mulago. Kafeero yazaalibwa ennaku z'omwezi 27 July 1907 we yafiira yali agenda kuweza emyaka 37. Kitegeeza yafa akyali muvubuka muto. Walumbe Zaaya yalukubulwa afuluma 1994 era nga teepu yaliko ennyimba nga in fact baali bagiyita Walumba amaze abalungi. Oluyimba lwe lwali luyitibwa nga kuliko Nabukenya Elizabeth ne kubeerako omukazi amenya bamusaayi muto n'ab'emikwano. Eteepu eyo eya Walumbe Zaaya yafuluma 1994 ne muwanguza awaadi wali mu ggwanga erya Misiri baali bagita studio kigambo kizibuzibu naye kyali wali mu Cairo ekya Misiri n'asobola kubanga awangula award. Prince Paulo Job Kafeero myaka 19 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Yense Kabyanzo ndina omukulu Charles Smart mugenyi tugenda bbanga tutambula. Bannayuganda bannange mbalamusizza. Nja kwongera nno ku ddoboozi ssebo. Bannayuganda bannange mbalamusizza buli omu gy'asinziira okulaba. Yesebo. Waliwo omuntu omu atera okugamba nti mmwe abatatambula naye nze ng'atambula Uganda etandise okumpoomera. Waliwo ebintu bingi byendaba nembyewuunya n'ebirala naye nga obulamu bwe butyo. Omu omuyimbi yagamba tetwafuna bwa ddembe. So njagala okwebaza Katonda olw'ebyo byonna byatuyisizzaamu kulabika nga tukyali balamu ng'enkuyegezi gyatukubira enduulu. Era njagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe yawa Kafeero n'okumuleeta mu nsi kubanga nze simanyi nsi eno bwe yandibadde eya Uganda nga temwayitamu ku musajja gwe bayita Kafeero. Simanyi bwe yandibadde. Nze Kiwuuwa Smart Charles James Mugenyi Lincoln. Oli wa mukisa nti oli w'ebukunja. Ndi w'ebukunja. Ate Kafeero wamulabako? Yes. Omulabi atafuna Kafeero atalaba ku Kafeero amulaba mu bifaananyi. Mweke ekifaananyi ku Prince Paulo Job Kafeero. Si mu kuzaalibwako oyinza okuba obimanyi muzeeyi Nanganga n'ebirala naye Kafeero yalinga atya mu bulamu obw'okuyimba oba omuntu ng'amusanze? Yali wa bigambo bitono ddala nga birabikira mu kuyimba. Era kyewuunyisa omanyi olumu nali twaliko ne muzeeyi Mukaabya n'agamba ye buli we yalabanga Kafeero ng'aleese oluyimba yeewuunyanga. N'agamba bw'olaba basudde ng'aleese oluyimba oyinza obuteewuunya. Yalina ebigambo bingi kubanga olumu yalimbako omuntu n'agamba ng'aguze TV n'ajja okwewaana n'agamba yaguze TV ziri eza black and white. Okumanya TV yabadde nnene kyamuwaliriza okuggyayo ebbaati waggulu agiyise waggulu eke wansi egwe muli kati oyo ye bw'atyo bwe yakola ki naye Kafeero yali musajja musirise nnyo nnyo naye ate ebigambo by'engeri gye yabireeta byabanga fane. Olumu yalina omuwala gwe yali aganza kati omuwala oyo omukyala oyo ng'amusaba ssente yali amusabye emitwalo 2. Kakati bw'azimusaba Kafeero neyeekwata mu nsawo bw'ati n'akuba yali ava kuyimba nanga sirina ssente naye ng'akutte akaveera akatadde wano kajjudde n'amubuuza tolina ssente ate zino? Yayogera ng'aluma emimwa ezo ssente nfuuwe. Enfuuwe tebazigabaako. Mbwe ezo nziya n'abaana bange. Mmwe mbawa zino Abitex zampadde nga bwankolimira nti ompadde ssente
naye n'ekivvulu kinsaze ezo zembawa nezina enfuuwe omwana akutte ekikumi n'akimpa ng'akijja ku mutima nkirya n'abaana bange n'olwekyo yali muntu wa bigambo bitono nnyo era kalakita eya Angel Sekandi 99 ku 10 n'eyakafeero zezimu ebigambo byabeeranga bitono kati olw'okuba yabeeranga n'ebigambo bitono kyamuleeteranga okubeera mu isolation n'okutuula yekka. So bwe bwali obutonde bwe mu bufunze mu lugendo lwa Prince Paulo Job Kafeero omanyi omusajja oyo yabonaabona mbulamu bwe alina engeri gye yabonaabonamu kyokka ate ne mu kufa kwe era abonyeebonye nti tugenda kunzika tumuziikudde okuggyako waliwo ekikyuse nti mu lugendo lwe lw'okukula asisinkana bannaffe abalukwata gitasinga ngolo bazze ewammwe ebukunji eyo Immaculate agamba temunsembereza akasezaawo nti abo abaibukunji abo tubamanyi era simaatira kati nange naali kutidde ne lwabba tuli mu kamera naye lwabba abeekunja mukunja bafu naye anyway ekyo bantu bakikwata bubi kyemmanyi ebyo tebikyali n'ebibeera gye biri abantu ntu ate babeera buli wamu naye Immaculate n'asooka n'amudduka nti abeebukunja mbatya kati nkunyumizeeyo story endala emu Immaculate nga wayise obudde olw'okuba nti baali ba Egiment ne Kafeero baakwatagana nnyo n'abaamukwano nnyo kaakati ate mwannyina wa Immaculate gwe bayita Basudde agenda olaba bakwataganye nnyo n'alabira ddala nga ndowooza naye nga tannamwesiganga omuntu n'alabira ddala nga kimugwanidde okubayombesa ennyo okubaawula okwata ono mwannyina amulemesa ennyo Kafeero ndowooza nga awulira history afe n'ebukunja kati Basudde nga yeekengera nti oba oli awo Immaculate ono olw'okuba ba Egiment ne Kafeero bayinza okufundikira nga baagalanye kati n'akirwanyisa nnyo okutuusa Kafeero bw'ataawangaalayo bbanga n'ava mu kibiina ekyo era kigambibwa bwonna nnyonnyolako abantu ennyo abaalwa ennyo ne Kafeero ng'oba Angel Sekandi n'abalala bajja kugamba nti omukwano ogw'ekimmemetto ogwa Basudde ne Kafeero gwajja tali mu lukwata gwajja amaze okuva mu lukwata Gita Singers agenze mu makula n'okusinga okukola kulabako kubanga ekibiina kyakulabako Gita Singers ate kyo kikaddeko ku kabuladda kati eyo omukwano gye gutandikira. So akuze afunye ate obutakkaanya na muzeeyi bwe yakula n'afuna obutakkaanya ne muzeeyi we mu nsonga oba oliawo ezitali zimu ezaabwe eza famire ezimu ze tuyinza okumanya n'endala ze tutayinza kumanya n'ajja nga okumanya yafuna ebizibu bingi n'afiirwa ate omuntu gwe yali ayagala ennyo aliwooyo yafiirwa nnyina era waliwo omuyimbi yagamba nti po Kafeero akaaba lwakuba nnyina takyalabwa yali mamuli yali Mathias Walukagga n'agamba yandimulaze omukwano neyewuunaganya akukaabya n'ezziga kubanga waliwo we yayimbera mu luyimba olwo olwa Nabukenya n'agamba nti ono olaba gundi mwannyinaze Grace bw'ataayaniriza ono aliwa mulalu olaba abadde agwirana ne bana abalangi ez'ekibogwe naye kuwona ettaala empya n'omuzimu gwa maama aliguyitayo nnyimba nnyingi ng'ayogera ku nnyina nga akulaga nti nno y'omu ku bantu be yayagala ennyo era bw'onoonyereza story ojja kumanya bingi ebyakyankalanya Kafeero ne taata we okutuuka ne senga alame ndi Kafeero nziikanga ku kijja eyo kikyo abaale kati senga baamugjayo so yayita mu bulamu bungi era bwe weetegereza katalogo y'ennyimba ze ebintu ebisinga byonna byali ku bulamu bwe nabuuzaako
manager Kizito Godfrey yali manager wa Prince Paulo Job Kafeero ne kulaba ko Gitasinga zo yakubanga jazz mu videos eza stage omwami we yakubanga jazz nangamba n'oluyimba ab'emikwano oluli era ku tape ye mwene ya Walumbe Zaaya nti yali era Kafeero ayimba ku byamutuukako mu kyalo nti waliwo abaali mikwano gye abaatuka ne bamulyamu olukwe n'abakubamu ennyimba kati bolaba nnyimba zirusiya Lucia erina version nyinza obutajogera nnyo naye bw'olifuna chance ojja kubuuzaako ku Angel Sekandi ajja kubuulira version yaalo entuufu kubanga Angel Sekandi amanyi versions nnyingi eza gundi kakati bw'otunuulira ennyimba tugeze nga singa nalinze baali mu kisaawe nga basigaddewo babiri kati nga mwami Fred Sebatta wabbeeyi nnyo yeeramula nnyo kwajjukira ye apaala ebbeeyi nga nabali bakyali balamu bakasozi ne kafe ne basudde tomanyi gyajja kweramula ate value ye nga yajja kusooka kukaayana kakati nga Kafeero ye batuukayo butuusi bwe bati kakati abeera ali waali n'awulirako omuntu amugamba nti oyo Kafeero oyo mu nsawo we mubaamu zaanaalya ne zaanaanywamu omwenga ayinza gaana ki nze nja kwogera naye kati n'agamba nti nga bano bambaleese bwe beesiba ku bwannyinimu nti nze oyo ne mutuukirira mu nsawo we muba zaanaalya ne zaanaanywa muwendo kyoyo gwagaana ambaleese olwo aliko ba Abitex era gwe yali ayimbako tikwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazannyira mu musiri ogwateganya mwami Abitex oyo mukwano gwange aludde mu ndongo eno era agirabiddemu ebirungi n'ebibi n'agamba n'olaba akakolwa kati n'ayogera ku weruwere yamuggalira emmanju byonna byatuukawo nti wanaakuba endongo ezange omala zisuula wali konze leero nga tewali naye bwe naamala okukola naawe Kafeero yali mulungi nnyo mu freestyle era bakugamba nti ebyo ebigambo ebyo ate abiyimbira n'eyo nga sho bamaze okugita kitegeeza nti mu kusirika okungi ng'akaayana yali awandiika bigambo ebyo olwamala okubitta okutasho yatandika kugamba weruwero yanzigalira emmanju nti wanaakuba endongo ezange omala zisuula wali so atandika okuyimba ebigambo ebyo nga tannaba na kubirikodinga yoyo po Kafeero kale bya Kafeero bingi nga bwe tubagambye Walumbe Zaaya amuweesa ekirabo laba ate batuuse bafunye music triangle banne bavudde mu bulamu bw'ensi eno mu space etaweza na mwezi Livingstone Kasozi 19 ogwokutaano 1997 era naye tujja mujjukira vanyuma lw'ennaku 2 ate era ne Herman Basudde n'afa 11 June 1997 Kafeero n'atandika omwenge ng'ensi emutabuseeko naye tugenda ndowooza kutandikira awo tujja kuwummulamuko katono tuero tutunuulidde Prince Paulo Job Kafeero tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Limba Dipo Nazigala okuva w'omukunja Prince Paulo Job Kafeero yali teepu yafuluma yali 2023 okwali ennyimba Dipo Nazigala galenzi mmwe tusuze emyoyo ne Bladina ezo nyimba ezaali ku teepu yafuluma mu mwaka ogwa 2023 era nga kigambibwa mbu waliwo kampani ennene yagamba omuwa sente empitirivu oluyimba olwo kubanga yali inaabagoberezi bangi bamanyi musajja munywa mwenge nnyo kakati ekkuukubira ly'abantu liyinza omugoberera ne balekerawo okunywa omwenge baazimuwa oluyimba luleme fuluma ku teepu eyo kakati ate neyalwagala lufulume n'amuwa tayimuzi tu so yali addabo oluyimba baaluwekangira ku lutambi kati engeri gye yaliyo era ebigambo ebitono yagamba nze mukama wange nze sinze nalussaako yali kasiwukira n'abimalira awo
kati Bisirikiro yamala n'ayimba Gula Dipo oba yali ayagala compensatingira awo. Anti kati olwokuba nti gyali emiramwa olwokuba nti guno gwali mulamwa nga gw'amaanyi abasinga bagwanukula nnyo. Music ono wakubala osobola okulaba omulamu ogw'amaanyi n'ogamba kangwanukule bwe nti so bayanukulanga nnyo omulamu ogwo. Wetugendedde mu kuwummulamuko nga twakwogera ku Music Triangle nti yagwirwamu omukoosi gwa banne abaamufaako n'agamba kakati bannange jjukira yali muto kuba basudde ne Kasozi we baafiira Kafeero ali myaka 27. So bagamba mbu n'alyoka otandika kuwalajja okwesasuza nga kumujjako ekiwuubaalo. Yanyiiga nnyo wakati mu kunyiiga yalina ebirowoozo bingi. Kafeero yayagala nnyo mikwano gye. Naye waliwo yayimba oluyimba nga Kasozi agenda kufa. N'agamba nti nze omubiri gwanjuwa olutiko. Kasozi we yagamba nti naagenda. Nze Kasozi yeyanzija ebukunja n'embikkulirwa essanyu ly'endongo. Bwe namusaba obuyambi teyakalulwa kale nnumwe omwoyo. Kakati Kafeero ono bw'afa Kasozi bw'amala okufa yalowooza nti oba kubasudde kwajja okugumira. Kati waayita ebbanga ttono nnyo basudde n'afa. Bassebo ne bannyabo Paulo Kafeero atalina kaabagamba katono. Tetulema kuttaawo kadde kuddamu kulowooza ku baganda baffe, mikwano gyaffe, bannaffe. Nzijukira bulungi nga ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana omwaka oguwedde twali wano mu kivulu ekyefaananyirizaako bwe kiti naye ng'ekigendererwa kyakyo kyali kirala, nga ekivulu ekyo twali tukikoze nga tudduukirira Livingstone Kasozi nga amaze okulangirira nti mu bbanga eritali lyewala yakakasiza wakulekulira ensi. Ne kibeera nga Mukama bwe yakiteekateeka era nga ffenna bwe twali tukisuubira. Kale nno ate mu bwennyamivu bw'ekitalo oba mu kibwatukira kye tutaalowoozaako, munnaffe omulala n'atubulako ekintu ekyatujja mu mbeera bangi nakati tukyajjukira, era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa naye nga bwe kiri. Ntutwala akadde ne tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutuumye Music Triangle. Music Triangle okuva ku olwo yayulika nesigalako enkondo emu bumu, naye nga n'enkondo emu eyasigalawo yeebuuza oba bbanga kiri eneetwala nga ekyalabwako. Kyewuunyisa, tokitya, teweesooza, buyinza okukyenkya ne bakugamba nti abaaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo, tumusigaza ku ntambi. Ensi bwetyo bwegende tukunguza, naye nga tulina okutwala akadde ne tulowooza ku bantu abo. Nze nabirowoozaako ne binnema endojja, era buli lwe mba mbalojja akaseera ako kannema okugumiikiriza. Era Kasozi Kafeero ono yamala ebbanga ng'alaba ku mwana wa Kasozi gwe bayita Ligani naye nga Diana tamulabangako. Kati ekintu ekyo ne kimulumya nnyo omutwe nga buli lwagenda mu kyalo tamusangayo. Bayinza otuuka naye agenze wa gundi, agenze wa jjajja gundi n'ebiringa ebyo. Kati olunaku olumu Diana oyo ndowooza ali yeetaaga ssente zaali za senior 4 ne ziba nga zigaanyeemu gye yali asomera. Kyava agamba naye mpulira Uncle Kafeero nti abeera ku gundi kuba kati yali akuze nga ategeera ng'ategeera Kafeero. Kyebava bamugamba nti genda ku Hollywood. Kati Diana najja nga Kafeero talabanga ku Diana, yamulaba mu akimanyi nti waliwo omulala gwe bayita Diana ng'aludde okumulaba bambi. Kati bwe yatuuka eyamulagira namugamba bw'olaba pajjera enzirugavu ng'ejja gigobe bugobe
kuba tebajja kukkiriza gwe woolaba ayingira Kafeero ajja kugira mu pajere omwo ayingire kaakati aba ayingira Diana yalwawo nnyo olwatuuka bw'ati Kafeero afubutuka ayingire mu Hollywood ono bagiyita Hollywood ekatwe yali katwawo kati waliwo neye Nansana Holy Farm kati ayingira amugenderako amugamba nze Diana owa Livingstone Kasozi bakugamba nti Kafeero tasanyukangako nga bwe yasanyuka ku lunaku olwo kyava amubuuza ononye ekyo mwana wange kubanga abaliwo bagamba nti ebigambo Kafeero bye yakozesa nga ayogera baali tebabirabangako mujje mulabe muwala wange kyava amubuuza omaze okulya n'akolerawo oda ey'ebyokulya n'amubuuza muwala wange kiki n'agamba nti ngenda kutuula bibuuzo naye sirina zino eza registration na biki sizirina Kafeero yali talina ssente essaawa eyo naye bakugamba nti yayita abantu bonna abaali ku Holy Farm awe Nansana mpa ssente muwala wange azze gwe mpa ssente naawe mpa ssente n'akuŋŋaanya wano ssente zonna ze yakuŋŋaanya n'aziwa ono omuwala Diana n'amugamba bw'oba enamba yange yeeno onkubiranga wano ogenda otandikira okusoma buli wenzijeeyo sikola ki sikulaba era bw'atunulira ekifaananyi nga kya Livingstone Kasozi mwennyini kaakati ekintu eky'ennaku ennyo nti Diana senior agituula mu 26 amaze okukwatagana ne Kafeero n'afa 27 era Diana y'omu ku bamulekwa abaalaba ku Kafeero akaseera akatono naye bamulekwa babanne abaafa be yakola nabo ne baataakola nabo Kafeero yabaweerera ewakaawe erweza newa waabeeranga abaana abasoba mu 50 nga kuliko abakasozi ababasudde n'ababe sina Kasozi ye mukungu n'abayimbi abasigadde Magala owa mukungu naye yabeerako Paul Kafeero n'abantu abalala bangi so yalina omutima ogwo ogwagala banne era ndowooza Katonda yamulekawo ebbanga olw'ensonga kubanga abaana bangi abaaba abagenzi basudde baani bajja kuwa obujulizi nti Uncle Kafeero ye yatutwala ku ssomero waliwo twagenda mu kujjukira basudde nga mpulira bamuyita Uncle Paulo ye yatutwala ku ssomero nalabako muzeeyi Kasulo oyo yakyazaako mukyala Aisha Nakitto n'agamba nti Kafeero oyo yayagalako n'okunywa obutwa nga bamaze okumubikira basudde era bw'olaba ka clip bwe yagenda ng'ayogerako eri abantu nga tebanazi like bakiyita batya ng'omulambo guli mu nju okwogerako n'abakungubazi ng'omulaba bambi munakuwavu yatuuka ne speech teyagimalaayo so yeyo Principal Job Kafeero lwaba nti akadde tulina katono naye ebyokumwogerako bingi lwakuba ekyennaku leero wawaddeyo okumusabira wali emakindi ku St Agnes okusabira Principal Job Kafeero bagambye nti n'ekivulu yekiri enkoko njeru so tugende eyo oba tugende eyo tusobole okubanga tuwagira eve ekivulu ekyo kibamu abantu bangi abayimbi bangi era ne bayimba ne ku nnyimba za Principal Job Kafeero so abantu b'enkoko njeru ne butunde biranyewo gende enkoko njeru mu kisaawe kyannaku nti wetuukidde mu myaka gino 19 ate nga waliwo obutakwatagana mu famire ya Principal Job Kafeero ebisinga tubadde tubyogerako naye bazzeeyo ku lunaku olwokusatu kuba Minisita Balamu yabayita era wabaddewo kono okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa mwana muwala Stella ne kitaawe omuto Joseph Mugerwa aga nti tebabafaako n'ennyumba ya muzeeyi n'atera okugwa kitaawe namwewuunyizaamu otya anti teyayogedde nga taata waliwo ebintu omwana yamugambye nti mukoze ekivulu ebbanga ddene naye enju yewaka teriiko yadde akatandikibwako ye langi n'enju ey'okukijja yagwa yatwalayo ne bannamawulire n'alaga enjatika ezitandise okujja kakati taata we n'agamba
ate nze nkola ebyakafeero mukuze nze nandibadde mbawa direction anti muyinza okugamba nti alongoosa amaka agatwala ate ng'afuna mu byakafeero muto anti kakati bw'oba obifunamu mu kufa waliwo we bayita administrator ndowooza y'omukuza kati w'obeerera muto w'omuntu oteekwa okuba ng'oli mukuza newankubadde abatakutadde ku ba administrators kakati gwe toyinza kuŋŋamba nti okukuba langi ku nju ya muganda oba ogitutte tewali agenda kukulagira gikubako kubanga bw'ogamba nti ogenda kutwala ebibye kitegeeza nti ne music gw'otegekeramu okumujjukira ate nayo property yakafeero kati bw'oba ggyemu akasente taata omutuufu yandibadde agamba mbadde simanyi nti ekintu ekyo mbadde kale oba sinnakiraba naye okuva bwe kibanga kino kyekimu ku biruma muwala wange oba abaana bange ngenda kulowooza ku kintu ekyo okuzaawo enju enereme kugwa ku kino ekivvu so bwe yabadde ayogera nalabye omuntu atali taata era abaana we bakukayuukira osigala toli taata mulungi oba ndowooza bwadde busungu omanyi kambi obusungu busobola okwogera ekintu kyotandiyogera taata tabeera bwatyo taata tateekeddwa kubeera bwatyo era bw'abanga mukodomi wange oyo mugerwa ndaba amagezi ago gemuwa geego nti taata tabeera bwatyo esebo kale waliwo abasindisa messages saagala vaano asigisomye onagaye Kimuli Joel okuva tiimu Walukagga akuba bass guitar mu Vision bamuyita Kimuli mukwano gwange ate linnya wano ng'ate kugundi yateekako lya Abitex ganna agaye ndabira smart mugenyi kale sebo no agaye mzee we bali kuweereza nze Dennis Nkoko Njeru mbaako buli lwasande ku TV ne radio kojange Charles James mugenyi mutumidde nkulinze mu Kivvulu sebo batulinze mu Kivvulu simanyi oba naabeerayo Wena agenda ne big chiwo oyo yamunoonyaako tulabe anga n'okujja wano kubadde kwewaliza ndi mulwadde kati ate ebyekiro nnyinza simanyi oba naasobola okubibeeramu wekituukidde emyaka 19 nga tukyalimu bamuziikule tebamuziikula nga kiringa ekitegeeza nti kyali kirina kukolebwa luli kyetubadde twogerako ndi omusajja yabonaabona okuva eri ng'akyali mulamu wuuyo bazadde n'omwana Perakia abyemu oluyimba lwetwogedde olwali ku alubamu eno yafulumirako ndipo naziggala olwa Bladina kakati waliwo n'ebyatandise okuvaayo byesaagala nnyo kugira naye ate bataata be balumiriza bagamba nti n'omwana oli omulala Swaz nga bambagambu in fact mwami Nende taata omuto oba muto wa Kafeero ng'agamba nti bye yayimba mu luyimba olwo nnyini nti omusajja ono ku pikipiki eya bbululu omusajja oyo being omusika wa kitaawe wa taata wa Kafeero oyo mwami Nende abantu abo abasikira abantu batera okubeera intelligent kaakati ayinza okuba nga byayogera nga si byategeeza ng'ategeeza biri opposite wabula ayinza okuba nga alubirira ebintu bibiri alubirira Swaz ono ow'amalala amangi okunyiiga ennyo ogamba otya nti siri mwana wa gundi kale mu muziikule tulabe ayinza okuba nga nakyo kyabala ekyokubiri amutemako amaanyi olusiga abadde akozesa ateeka okuba nga mu bibiri agobako kimu era ye tekimukwatako nti tekiyinza namuluma wadde omukwatako ennyo singa bazikula Kafeero nekisiŋŋaanibwa nga Swaz mwana wa Kafeero ye aba amaze okuteeba kyayagala okutereeza omusaayi gwa muganda we so omuntu tasobola kusikira muntu nga tategeera so asobola okukireeta kukanga mu Swaz nti speed ogenze nene salta ku muliro oba okumunyiiza ennyo agambe nti tumuziikule nankya psychological abantu abo abasikira abantu batera okuba abagezi kale bw'ogeraageranya ku balala amaanyi ga Kafeero gaalingawa Pawulo Kafeero yalina mu art tuyinza okumuyita complete artist otyo yali mulungi nnyo ku stage
waliwo ne videos ng'omulala azannya emizannyo n'omugenzi Nakigudde. Kakati yakwatagana omanyi Kafeero yalerebwa bulungi. Kafeero yasooka kugwa mu mikono gya Munnakatemba Livingstone Kasozi. Kubanga Livingstone Kasozi yatandikira mu Katemba nga muzannyi wa mizannyo, ekibiina baali bakiyita Olunyumyaki. Era y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera fane. Ndowooza Usandejja tujja kwogera ku Kasozi kuba naye wa 19 Mei. Y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera fane. Kati gye mikono Kafeero mwe yatuukira. Kati Kasozi mu bintu ebingi bye yali amanyi kye bayita stage performance. Ng'ebira byonna oyinza omunenya, naye he was a good stage performer and a stage manager. Kafeero n'atuukira mu mikono egyo. Bwe yagituukiramu ng'ate alina eddoboozi ddungi nnyo, ng'ate muyiiya nnyo. Kati ebyamuleetera nti bwe kyetaagisa okuzina, Kafeero was a very good dancer. Kafeero ng'ayimba nnyo, ng'azina nnyo, ng'azannya nnyo. Kitegeeza nti yalina kye bayita info edutainment, ng'alina information, entertainment and education. Nga y'oli omuyizi mu A-level bagamba abalansinga papers. Teyalina paper gy'akola na excellinga endala n'agigwa. Zo paper nga bwe kiba kimwetaagi okuyimba bw'abeera mu 9, n'okuzina abeera mu 9, n'okuzannya mu 9. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Nawulirako mu bantu ab'enjawulo okuli Mamuli Katumba, mulala sijjukira nga bagamba nti Paulo Kafeero kuba yalwala nnyo n'agenda ebweru, era waliwo ka vidiyo akawo ng'ayimba nabo Kenya ng'omulaba omubiri gwonna omulaba mulwadde nnyo nga ne mu ddoboozi owulira nga mulwadde. Obulambu mbadde butyo nga siina nzadde mwoyo mbadde mulwadde nga ne munjoga muntokota, omutima guncekeera n'emmeme neewuba, wabula nnyambiddwa nnyo n'embuguka ekikukogga nga bamanyi kyewabibuuza nti yajja mwoyo yabaaki. Naye nga bagamba nti Kafeero ono yagenda okuva ebweru ng'abasawo bamugambye ekiseera kyagenda okufiiramu. Kintu ekyo wakiwulirako? Kyali kituufu oba akugereeza? Kyali kituufu nnyo. Bw'oba oyagala okumanya obutuufu bwakyo, ojja kunoonya mukyala Sophie Gombye. Omumanyi? Mumanyi. Omuyimbi eyasooka okukulira Uganda Musicians Association. Kakati ezo ennaku baazimuwa abantu abo abazungu oba abantu abasomye baba na bingi bye bamanyi. Kiringa ebintu ebifaanana sikaani ekebera olubuto oba ekebera ekintu kyonna naye nga ekebera olubuto lw'omukyala. Eyinza obutakugamba nti ojja kuzaala nga 11, naye ekola kye bayita estimate. Wakati w'ennaku zino na zino ennaku z'omwezi bwe ziti osobola okubeera ng'ojja kuzaala. Kati Kafeero bwe baamwekenneenya baali bamanyi nti wakati w'ennaku bwe ziti Kafeero najja kuba mufu. Era mu biseera ebyo tebyayitawo Paulo Kafeero n'afa. Ebyo abakugu basobola okubimanya. Era naye ekiseera kye yakozesezaamu okuba teepu eya nsonda nnyaawo bayigiyigi. Era yakozesa ekiseera ekyo n'ennyimba zennyini ze yayagala ennyo ze yawulira ku mutima gwe ng'azaagala yazikomyawo ku tteepu eyo eyasembayo. Nga Sempala Nswadde njukira bimu ku ezo ne Tusuza Emyoyo yalukomyawo okwo. So Sempala Nswadde n'aluwa version empya mwe yagambira mikwano gye nti Senkubuge mujjanga ne mundabakaabanga n'obusobozi. So sajja yategeera oba anyway kuba waliwo ekyayitinga na mbiseera ebyo emyaka mingi naye nzijjukira kuba nali musajja mukulu nali mu senior ya 6 wali ku Nakasero SS we baabikira Prince Paulo Job Kafeero. Era fe wali ewaffe Masajja kuba omulambo baagutwala ku kalenda naye ng'endongo obeera ogiwulira baakuba olulimba lw'essaawa y'okuzaawa naye nga tuli ewakaawo nga tuwulira ebidongo ennaku neekukwata. Ate Kafeero agenda we yafiira oluyimba olwo lwa
Sempala Nswadde kanzire ebukunja lwakuba nnyo ebiseera ebyo nga Kafeero mulwadde era nagamba abewaka nagamba maama oyo nzijukira nti luyimba luno nga balukubye nnyo omusajja ono tabanga ng'atusiibula nga nali lugeraageranya ku lwabasudde kuba nalowooza mbu ne basudde we yakubira byendabye nga ndowooza nti yali agenda kufa and of course yes nali mukulu naye nga sinnabitegeera nnyo kati ekiseera ekyo era waayita ebbanga ttono naye mbagamba bulaba kye nabagamba oluyimba luno balukubye nnyo omusajja ono alinga naye atusiibula kati ennyimba ezo byendabye ne Sempala Nswadde ennyimba ezo olumu ku ddwo lukadde ku lulala Sempala Nswadde lukadde ku byendabye Kafeero yayimba ennyimba zaali bbiri waliwo lwe bayita Ndinnyuka ntya omulimu ekkula ne Sempala Nswadde kati ennyimba ezo olumu mwami Basudde yagendako gye balikodingira oluyimba lwa Sempala Nswadde n'aluwuliriza kati bw'aluwuliriza lwamunyumira nnyo n'agenda ewa mwami Fred Sebata n'agamba owange omusajja omukunji ono yaleese omulamwa guno ate sigulabanga mulungi nnyo kati n'agenda n'anoonya Kafeero n'amugamba omulamwa gwe waleese mulungi nnyo naye waliwo gye nabadde njagala okole ki ogutwale ngutwaleyo ng'abuuza Kafeero Kafeero mukama wange gutwaleyo mpulire kati kwe kukola byendabye era nno bangi balowooza mbu teepu ya byendabye yeddirira esembayo teepu ya byendabye egattibwako endala emu n'ojja kwesembayo egattibwako va ku bantu okuli Nabiryo ngenda kudiba ate balina of course ne ze baagatta ne kulyoka kusembayo eri ne ze baagatta ebbiri kaakati Kafeero bwe yali agenda kufa luno oluyimba alukomyawo bukolokolo nga lugenda kutuukira ku biri yafuna ebizibu bingi Kafeero osanga yandiwangaddeko kubanga omuntu abasawo bamugamba nti kino ne kino bo baba beestimatinga naye Kafeero oba oli awo ekyasinga ennyo okumutta lwali lupapula lw'amawulire era nalabako mukodomi wange Kawuki Kikofiira ng'agamba nti omusajja yenna eyakuba olupapula olwo olw'amawulire ndifa mukolimira ono yagamba nti basanzeeyo ebisigalira by'abafu yagamba ye alifa mukolimira ate nga mutuufu nange nnyinza okukugamba nti ndi b'omu ku balifa nga bakolimira omusajja oyo kubanga Kafeero bw'amala obeera ebweru ne bamugamba nti bamusanze n'ebintu ebyo Kafeero teyaddamu kubeera mu sensi ntuufu era akugamba erinnya lyange baalivodde kakube kukkirira magombe siritereera mirembe nkeera bwe kiri kati n'agamba bandimbwatuddeko obugambo ogulala obulamu bwanviira ddala mu mbeera kati mba ndi ku rediyo eya binsanga wano Kafeero akubirwa essimu agamba banne ba mwami Kibuuka ne mwami Senkubuge oba n'endawusi abagamba nti nze ndina bweru ssaawa zino wabula kyenzijukira ekimu ku kye yagamba Kafeero yagamba sigakuddamu kusala birevu paka lwendifu yakyogera ku binsanga wano n'agamba ku lw'obulumi bwempiseemu n'ekyo ekyobusungu kyenfunye mu nze sigenda kuddamu kusala birevu paka lwendifu kaakati abantu baalaba Kafeero mu biseera ebisembeyo ng'alina akalevu kawanvu yali takapaatiiseeko era mwami Senkubuge y'omu ku baamwegayirira bisale sala koye sijja kubijjako mukama wange yabayitanga mukama wange paka lwendifa kati nze nina nnyo endowooza nti Kafeero newankubadde yali agenda kufa omuntu eyamugamba nti kino Kafeero twamusanze ne kino yali mpagi nnene nnyo mu kufa kwa Kafeero naye bo baali bawa nsonga ki abakikola ebyo bibeera mu bayimbi Kafeero ye muyimbi yekka
oba omulala yandibadde ono gwe bayita Shiba ye muyimbi yekka eyasobola osurvivinga decade ng'akyali waggulu. Kizibu nnyo mu byafaayo by'okuyimba omuntu okusurvivinga decade kiba emyaka 10. Ddayo bwe babye nkugamba bikyamu gye bali eri bakamiliyoni. Kamiliyoni tasurvivingangako myaka 10 ng'ali ku ttoopu. Omusajja paka kati akyali waggulu. Okuggyako ng'ekigambo akyali waggulu kye kitategeerekeka. Akyali w'amaanyi. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera ow'amaanyi n'okubeera waggulu. Abantu bokka abaakikoze mu Uganda osobola okumpakanya. Yali Pokafeero era yayimba sijaganya okukuuma omutindo myaka ameka 2. Omulala akyaliwo gwe bayita Shiba. Ate Mwami Ssebatta walinnya naye tali waggulu. Kuba omanyi lwaki Mwami Ssebatta nsobola omugattako nti Saamu wange wa mu 8 naye najja nga akuba ennyimba ezo abagenda bandikomyewo wuuyo kuba ziri zonna azifulumya ng'ali wa Matiyalema mu Super Singers n'avaayo n'akola ne Matende eyiye n'afusigala ng'akyafulumya ennyimba. Mwami Ssebatta yasurvivinga emyaka 2 paka nga mu 2002 kati abo ndowooza be 3 naye tewali gwenze ng'ommenyera. Ate eri Wamala yeeyitanga ne Eva Elishama Wamala yasurvivinga emyaka 40 nga waali kale nga tali ku ttoopu naye nga w'amaanyi. Kati Pokafeero ne Shiba ne Mwami Ssebatta ndowooza be baasobola okukikola mu music. Bano abalala bonna batera kubeerawo nga bali ku ttoopu nnyo ebeera decade. Era walaba muto wange ono David Lutalo ya survivinga decade emyaka 10 kyokka tekitegeeza nti naayimba bubi. Radio basurvivinga paka mu 2016 emyaka nga 10 ewasigadde nga b'amaanyi naye nga tebakyali ku ttoopu. Kaakati ebyo byanjawulo nti omutindo gujja n'ebyagwo oluusi amatu gakumanyiira ne gagamba ono twamumanyiira. Omulala gwe mbadde neerabidde yali Ronald Mayinja owa Eagles naye yasurvivinga emyaka kumpi ng'agenda mu 2 ng'ali eyo ku ttoopu. So Pokafeero ekyo yasobola okukikola ebbanga lyonna lye yayimbira. Kakati abantu bangi baali tebasobola butamulwanyisa. Kizito Zaabuga yaliko omuyimbi ow'amaanyi ennyo ne bawaana Kizito w'amaanyi nnyo era ye musika wa Hamani Basudde nga batambulira mu melodi emu. Kati Kafeero oyo yali musirise naye ng'alinamuuko ku ngeri ey'effujjo. Kati Zaabuga yali ayimbanga enduulu era yabulaya. Kafeero n'avaayo n'alingizaako. Ebyo yabikolanga nnyo ne bagobayo Zaabuga. Kafeero ng'eno bakasiteegi gy'ali n'alingizaako nga yeefudde anyumirwa Zaabuga by'ayimba. Kumbe ye abalaga nti mumuwaana tannantuuka. Kati bwe yalingiza bati ne Kafeero waali Zaabuga vaawo. Abantu baalaba Kafeero ng'alingiza. Abo bonna yali akibakozeeko bakamiliyoni. Nalaba ne Abdumulasi nga nalaba kwawo ng'anyumya emboozi yali ne Bashalom abo n'entambi nga agamba nti akasajja kaali kakamu nali w'amaanyi n'enkola ensobi ne ngamba kansookewo nti anti tomanya nga Kafeero ye muyimbi gw'otamanya nga luyimba lwagenda kutandikirako. Nga tosobola kugamba nti Namulabye Masaka yatandikidde oba ku Ensetawaanyi nogaa ne we Naamusanga e Busoga kwana watandikira. Ng'ayinza okujja ng'alina oluyimba oluli mu mawulire n'ataluyimbako yadde layini egi. Mwena lwe mbadde mulowoozi. N'atayimbako yadde layini egi n'avaawo nga agize ng'ate agenze tebagize. Nze nyinza okugamba nze waliwo ebintu nze ng'eyalaba ku Kafeero namala kkula ne manya nti ebintu bingi Kafeero yabikolanga alimba.
ng'ebiriwa anti okuleme Kafeero ye muyimbi yekka eyajjanga ku Kivulu nga baasasudde ssente n'ayimbayo ebigambo ebi bibiri n'agamba atamidde ne batamenya butebe. Abantu bagamba banne musajja waffe leero yanywedde guno naye ng'omuntu tagambye nti munzirize ezaana ndi amutubbye eno tamaze naye nga n'okutamiira ayiyiza kuyiire kubanga nze wenkakasiza Kafeero ng'asobola okutuula ku melody n'agamba leero ntamidde sijja kusobola naye nga biri ku ndongo kati oyo aba atamidde n'ayimbira ddala sijja kusobola kuyimba ntamidde naye ng'engatto bw'ati azambadde kibaliga wabula nga yazze kugamba sina maanyi ganaayimba kati bano mbakoze ntya kati abantu bennyini ne basaba banaye omusajja waffe tajja kusobola mumukwate mumutwale emabega ne bamugya mu mmotoka n'agenda olwo abo abamaze kumba alayika alinayo ekivulu ekirala kumba ali ku birala era olumu mwami Ssebatta yamusanga yakwasaako mwami Ssebatta obusungu kati aba atambula mwami Ssebatta n'asanga ekipande wano kirangapo Kafeero wali kirangapo Kafeero byonna kumpi biri mu Kampala n'amugamba nedda ekyo Kampala yenna agenda kukulabira olunaku lumu ekiro kimu omulimu lwaki ogutuusa awo ekiro kimu Kampala yenna akulabire ekiro kimu olwo olina valiyo ebyo saagala kuddamu kukola ki kubiraba yali amuwuliriza nnyo kuba yali mukulu waabwe ate yali mukulembeze nga mukulembeze waabwe mulimu nedda ebyo saagala kuddamu kubiraba Kampala yenna tayinza kukulabira kiro kimu gwali enamasuba gwaliwa eyo valiyo oba ogisse teekawo ennyonta nti ab'enamasuba we bandabye nazzeemu kulabibwa beebusoga so yoyo po yajja atambuza ebintu bye bwatyo okutuusa bwe yava mu bulamu bwensi so bw'ava ebweru baba bukedde bakuba nti ebisigalira by'abafuba bisanze wa Kafeero akoma wakikubamu oluyimba agamba nti basajja mmwe n'ababuuza ewammwe generator bisigala by'abafu yayogera ebigambo bingi yasooka n'aluyimba era lulina version 2 n'alukomya mu kkubo n'agamba waliwo yalukomya nti omuntu n'otuuka okwerabira omuntu n'otuuka okwebuuza muli nti ye Katonda ompangaliza ki nga lwa ddakiika 5 okumanya lwamunyiiza nnyo n'aluddamu version ne lugenda ku ddakiika 11 yalwongeramu eddakiika ndala 6 za kunyiiga n'agamba waawe yateerawo Mukama nnyini ggulu ogulumizibwa erinnya litiibwenga nnyo ng'abigassemu ebyo okumanya Kafeero yafa munyiivu nnyo eri abantu abo okutuusa era we yatwalibwa ku kalenda kyali kifo kye waali wawe propate ye naye n'agitunda n'agitunda kati ndowooza ya papa Mesaki kale atulaba ku mukutu gwa Kabyanzo Media ndi ne muganda wange Charles Smart Mugenyi Kiwuwa tuli mu kwogera ku nsonga za Prince Paulo Job Kafeero ono yayimba kubisirikirwa wadde nga tebasobola kuzaala mwana naye yayimba kubisirikirwa nti bisirikirwa yamanye ebyange naye musaga zino eziriwo ate erinnya lino livaayo nnyo nalaba nende nga mukambwe nnyo musunguwavu ku mukyala bisirikirwa oyo nende ababa mulekwa ba Kafeero nga basunguwavu enjo sekandi mu luyimba batulanga kufa yateekamu ne kapaati ako ng'agamba bisirikirwa simanyi yajja omudaali ku mulambo ebyaddala ka vidiyo ne kakalaga nga ataddewo kiki kyolowooza ekiyinza okuba nga kyakyuka okuba nti omusajja yawaana omukyala ng'akyali mulamu naye ate bwe yavaawo bano abaali ku lusegere ne Kafeero ate bali mu mwekokkola nawulira yali nende ng'agamba nti mu luyimba oba si zaali enteekateeka zange nti era yamuyimbako kiki ekyo kyogerako ki
kyenyinza okwogera ku kintu ekyo nti omukyala yenna bw'abanga abadde n'obusobozi obuzaala oba n'atazaala kati omusajja n'abeera n'abakyala abazadde abaana alwane nnyo obutayingira nnyo mu nsonga za famire eyo nga waliwo abalina abaana kyetaagisa nnyo ate naddala bw'abanga omukyalo oyo nga yafuna ate obufumbo obulala n'azaalayo ku baana oyo ate tateekeddwa wadde kuyingira mu nsonga z'eno gye yali yava kuba by the way nze nange ngamba nti okuziyingiramu olw'okuba yali part of the family tekyandibadde kibi naye bakyandibadde kyamunda nga si kyamu mawulire kuba eri gy'oba wafumbira omuntu oba abakola mu kifaananyi kirala oba mu kifaananyi kirala nnyo obwannamwandu bukoma lunaku lw'ofunye musajja mulala toddamu kubeera nnamwandu oddamu kufuuka mukyala w'oli kakati ensobi yabisirikirwa nti eri gye yazaala ate akyerabanga oba mukaakafeero kati ate kijja muleetera obuzibu nga ye oluusi kimumaleko emirembe kuba ayinza okuba nga abikozesa omukwano gwe yalina n'ono naye ate ono gw'okikolera ye sikyalaba oyinza n'omuleetera okufuna ebbuba oba obujja ku mugenzi ono omwana yakirabanga gwaze okutwala ebintu bya taata waabwe so bw'ovaayo eno nga tolina musaayi gukyakuleeta eno naye abatunze ebintu bino tebigenda kukuluma nnyo kuba tolinayo mwana anaabisikira n'olwekyo obutalabibwa mu kifaananyi kibi nnyo oba olina okubaleka kale njagala ndowooza tuwumbewumbe kosi ebyakafeera ebyokumwogerako bingi bingi ebyali bikwata ku bulamu bwe obusinga yabukubamu ennyimba wategeerako ku life ye mu kugenda Cairo okufuna ekirabo kati ensonga eyo nagimanyaako bwe baali bagenda e Cairo okufuna ekirabo Kafeero yali muyimbi eyakatandika ng'alina ennyimba ebijjankunere na biki byali bikuba nnyo Kafeero n'aleeta oluyimba lwa Walumbe Esaaya oluyimba olwo omu ku yabatwala yaluwuliramu amakulu naye nga terunajja nnyo mu matu g'abantu kukwata kuba oluyimba lwa Nabukenya lwe lwasooka okuba n'ettutumu eryawaggulu ennyo ku tteepu eyo kakati nga luno oluyimba terunnakwata kati ono eyali abatwala yalaba opportunity ng'alaba nti Kafeero mu luyimba luno yagenda okuwangula ng'amulabanga omuwanguzi kakati we yali abatwala kigambibwa namulyako ku radio eyabatwala bamugamba ku bayimbi abepositioninze okuli Basudde okuli Sebatta okuli Kasozi okuli Daani okuli Matiya n'abalala ogamba otya nti kwabo totutteeko ate n'otwala Kafeero eyakatandika ate ne positioninga nga baki otutwala kubanga toyagala tuwangule omusajja n'agamba nze ono lwendabye era bw'akwata Kafeero yadda naye nga bawanguzi bawangudde engule era oluyimba lwe luyitimuka mu 95 ng'ate olupya ng'oli yamwesize bwesizi n'agamba nga kyafaanana ng'omusajja eyasuula Rivaldo eyasuula Romario mu World Cup n'aleeta Ronaldinho yafuna okusomoozebwa kungi nnyo kubanga Romario ye yali sita ng'ali waggulu n'afuna n'obuzibu ne president wa Brazil n'akola ekitabangawo n'agamba nze musuula kocha oyo yali ani yajjako ne mukyewusa awo oba bamuyitanga Sikolari Sikolari yes kati n'agamba nze ntwala ono Ronaldinho kati n'oli yaleka Romario ba Romario abaaliwo n'atwala Ronaldinho ndowooza nga bamuyita Ronaldo
Ronaldo Gaucho kati n'amuleeta naganze ntwala ono Ronaldo omuto gwendabye era kooki oyo ye yamutuuma n'erinnya nti Ronaldinho. Ronaldinho teririiyo nti linnya liri awo jasi yayagala okumwawula ku ono Ronaldo Ronaldo omukulu nti nsobola okwawula n'amupaatikako erinnya eyo ndowooza ye kuye kwe lyasookera so nono kwe kutwala po Kafeero gw'ataasuubiramu buwanguzi n'adda n'obuwanguzi era bw'ajja n'oluyimba olwo bwadda wano oluyimba ne lubanga lupya paka ne gye buli eno lwe luyimba lwa Uganda olusinga ettutumu ate luvuga buli lunaku bwetali bantaanya teribaayo lulisinga sisuubira kubanga abantu bakubye ku miramu egy'enjawulo Walumbe Zaaya yalema ne Kafeero yennyini yayimba ku nnyimba ezikwatagana ku kufa ne Walumbe era luli lukyaliwo luli lwalema kubanga era oluyimba lw'essaawa y'okuzaawa nawulirako Kafeero ng'ali ku Star baamubuuza lwaki oyimbye ennyo ku kufa n'agamba musajja oli eyantwala okuvuganya waye yali omugavendugwa naye baali mugavendooza ne Henry Grace Lutaaya baali abantu bwe batyo amannya gaabwe ngeerabidde mbu yamugamba ne bw'olikola otya toliyimba ku Walumbe n'otuuka ku mutindo gwe wayimbako Walumbe Zaaya era bwe yayimba essaawa y'okuzaawa n'agamba era omutindo siguyimbye omusajja ono agamba kituufu oguyimbye naye lwakube olwasooka abantu baliwo obudde okusinga olusembyeyo naye ng'ekituufu Walumbe omusensudde mulumu so byoyo po Kafeero obulamu bwe bwajja butambula butyo so obulamu bwe yabutambuliza mu music kuba ennyimba ezisinga waliwo oluli lwe yatunkanga ne Diikuula era naye n'ankubamu ye omusajja oyo namulaba nako naye ng'alina ennyimba ze yaweerezanga Kafeero simanyi ani erinnya lye Diikuula linnya liri mu Bayibuli omwo Diikuula baani oba baani bali omwo mu Bayibuli mu lubereberye oba 3 mu mmeka kati eyo gye yali wakankula oli n'alyetuuma kakati ate essaawa zino ndowooza lyafuuka linnya lya muntu akola ebintu obeeteekako eno gundi naye nga linnya lya mwana ali mu Bayibuli omwo so ye gye yalijja n'alyetuuma so Kafeero ebintu bye bisinga yabiyimbanga omwo era yabiyimbanga ennyimba ezo kiweneenya amazina nabiki ne bimukolera kuba music yatambulira awo music bw'osanga ekintu kyonna ekiri fane gwe ng'okyogera ebisinga awo bikolera kale mwebale kutugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Kabyanzo Media ndi wano ne muganda wange Charles Smart Mugenyi Kibuwa ebya Kafeero tujja kwongeranga okubyogerako tewali tabu mwekumire ku mukutu guno banaamuziikula tebamuziikule byonna tujja kubanga tubibatuusaako n'ebyo ebyalinga mu bulamu bwe obw'enjawulo byonna tujja kubanga tubibatuusaako lwava kati emibiri gikooye tusinkane ku olwo wekumire ku mukutu guno ogwa Kabyanzo Media n'ebirala bingi nnyo ebikwatagana ku byobufuzi ebikwatagana ku music wa Uganda byonna tujja kubanga tubibatuusaako abadde ku kamera ye mukulu Katapul ate nga Nora yabadde mu byuma mwebale nnyo mwebali eddala okuba nti mutugoberera bassebo ne bannyawo mbeere bulungi mweraba tukwaniriza ku Kabyanzo Media.